Ababaka bano babadde mu ggombolola y'Endagwe n'Essi mu Buikwe South mu kaweefube gwe baliko okutalaga Buganda okwetegereza ebisoomooza ebitundu bye bakiikirira naddala ekibbattaka okukuuma obutonde bw'ensi n'ensonga endala. Eno gye bategeeredde nti waliwo abantu abeefunyiridde okutwala ettaka ly'ebibira mu disitulikiti eno. License ezajjako mu ofiisi yange awo ng'ekitongole ekyawa omuntu license ng'asasudde emitwalo 32 naye nga nze kiyamani w'eggombolola w'ensimba ekkulu embaga tojja ku kisaawa temujja kusimbawo kalitunsi tusigaze ekibira ekiri nakyo nga ga kiyamani tonnyingirira. Naye Central Forest Reserve ezo teri ekyayimiridde gy'ogamba nti enekoze ki nti eyimiridde. Ebibira ebyogerwako bye bezzizza okusimbako kalitunsi kuliko ekibira ky'ekisisita, Kuzitu, Nakiza, Nkongwe, saako n'Amaziina mu disitulikiti y'e Buikwe. Abakulembeze balumiriza ab'ekitongole ky'ebibira okubanga be bawaayo ebibira bino. Ssentebe wa Kabondo k'Ababaka abava mu Buganda, Muhammad Muwanga Kivumbi, asabye ababaka abava mu Buganda n'abakulembeze okukwatira awamu so nga n'abantu aba bulijjo abatabukidde okwekobaana ne batwala ebibira bino okubisaanyaawo. Ebibira bino tebasobola kwaga babitwala ng'abakulembeze b'ebitundu abamu tebeekobaana. Kubanga abantu nabo nga bw'obalaba nabo bagenda ne batyaba enku era ebitundu ebimu emiti ne bagisaanyaawo. Olw'okuba waliyo akawayi akamukumu ebaliisizza mugenda okuba mumaze okutta struggle ey'okununula ettaka lyammwe oba ebibira byammwe. Bwe mwagala tubayambe fe abakulembeze tujjanga yingini oba omuliro ogutambuza emmotoka. Mpuuga asinzidde wano okutegeeza ng'abantu ba bulijjo okulonda abakulembeze abatalina nsa kyekivuddeko obuzibu buno bwonna. So eddimu ku ddagala erisooka mu kulwanyisa ebibaka emmensi emmeeme wano temuddayo okulonderera. Ne bakulonda ssentebe Kalinda luzaako oluzzi mumalanga kunyigako.